Talata. Allo. Mukulu. Chitawe. Utyanno. Yetu na ogamba otye. Tuli wano. Mbadde mpayawa yamu ne bakama baffe. Ku nteekateeka y'ekivulu ekituyozayoza. Nga mbabuuza tukiteekewa, tusasuleyo kasente kenkana ki, tukituumaani, buli omu n'atuwa erinnya lyalowooza. Abamu nga bagamba tukiteeke tuddeyo ku makutano, abalala bagamba tugende Bulenga, abalala bagamba tuteeke Masaka mu Kasana mu Nnyindo, abalala tugende Luweero, abalala ne bagamba e Namboole, abalala ne bagamba Eggangu mu Kisaawe. Abamu bagamba tusasule ekinyanya, engeri yekiri kinyanya. Tusasule kinyanya. Abalala ne bagamba nti etaano zimala. Tugende nezo. Kati ekyamanya kyo amanya mayitirivu. Mayitirivu nnyo. Waliwo yagamba ekivulu tukituume Mukyala Kayondo mu parliament y'eggulu. Ani agenda ekigambo ekyo? Abadde waleero bamuyita Falcon Yugi. Abala tukituume Mukyala Kayondo Wumula Mirembe, abala tukituume ekyapa mu binyaanya. Abala badde bagamba nti bannamasaka tebabbibwa. Erinnya olimanyi. Abaana baleesa amannya mangi. Kaakati nembagamba bannange amannya gammwe mwebale nnyo, buli omu suggestion ye, abakulu ensonga zonna baziwuliriza. Ngaga promotion kwali abawulira bwanootinga wansi. So kaakati wekubiridde nga tuli wakati mu kubaganya birowoozo. So kola muse kubawuliriza b'embutikizi. Mbalamusizzaako mikwano gyange, mbalamusizza ddala. Ebinzunza biyitirivu nnyo nnyo ensonga lwaki tugabana emirimu oluusi ne muganda wange Ssebwato mbeeko bye mmaliriza. Kubanga essaawa eno ndi mu kkubo ngenda Mbalala kati nakayisa eryantonde. Annange ate neebase ngenda okudda engulu okutunula kapande nga ndaba akapande tuli mu kuyisa lyantonde. Naye nga nina okuba endongo e Mbalala ekiro ky'olwaleero njagala eŋŋaane. Olina ogikuba bakulinze. Buteerevu nnyo. So ensonga lwaki sisobodde kubeerawo naye nga muganda wange Ssebwato we yatuuka naye kati asajja kudda ebigambo abyandaaza. Byesebo. Mbeebaliza ddala okuviira ddala emabega eri okuziika mukadde waffe. Adde nno sikomangawo. Kituufu. Mwebale nnyo mikwano gyange mwenna abamperekerako. Mwebale nnyo mikwano gyange mwenna abanyolwa, abaasaba essaala mu mbeera emu oba endala, kubanga experience eyo yali nzibu nnyo mu bulamu bwange. Nasembawo okufiirwa taata wange. Nali kaana kato nnyo. Nga ebintu mbiraba naye nga sibitegeera bulungi nnyo. Kubanga nali nyumyamu ne Kimawanda. Kimawanda ekyo nabagamba mu biganda byange kyali ekikwano kyange nnyo mu buto. Ali nyumya nakyo ne kiŋŋamba nti okimanyi nti nno mbu twali mu lumbe lwa taata waffe. Mbu n'ekisanga nga kikaaba, mbu n'ekibuuza okukabira ki. Mbu n'ekigamba mbu taata waffe afudde, mbu n'ekigamba
abadde atukuba kibooko bw'atyo. Hello? Aha. Owe wadde network waki? Kirabika ngeri gye mutambula. Kituufu. Kimawanda nga kikubuuza okaabira ki? Nze nakibuuza. Tunuli obutumba bw'obulwa kyekito kyange nze nabuuza n'okubuuza. Kati awo olaba engeri embeera gitwalimu Kimawanda bwetwali mu lumbe taata waffe mulensyanga nga kikaaba mulenkibuuza okaabira ki? Munekingamba yi taata waffe afudde nekigamba omuntu abadde atukuba kibooko bw'ati. Tuweweeremu ku kibooko bwengende tugende bwe tutirima n'obwana bunnaffe. Kati okuva olwo okutandika okumanya nti ddala taata waffe yavaawo ng'atandise okulaba ng'ebintu bikyuka. Abaafunanga kino mu budde nga sikifuna genda okuba nga kikyusa essomero. Nga tulowooza nti kinyumo kumbe ajja gye basasulanga sente nnyingi atuswala ekijja bwemi gye basasulanga tonotono. Tetubitegeera nti nno omukazi ebyenfuna bitabuse kwata ebisubi. Kati embeera gye twayitangamu mpaka okukula yagendanga etusomesa essomo. Paka bwe nalabako ku nju muzeeyi Kayondo gyalekanga eggwawo ekwata enju okute mu mbiina bino ogimanyi ekute mu mbiina bino etema ebula egenda kati nemmanya nti nno wamma ddala nyirimu yavaawo. Ati mu mbeera eyo nayona ntukula ne maama waffe ng'atoba tulaba ekiseera ffenna buli omu mu nsoma yaffe buli omu yasobola okukoma. Yakomangawo nga olaba nga maama takkiriza nti sente zimubuze asigala alwana nga gwe buliya n'ogamba naye omukadde ono lwakwepanka naye sente tazirina kanejje mu ssomero omanyi okwejjayo ng'olabye embeera erogano naalimba talina sente weekaza nga wejjayo laba nkeera kugamba nti genda okusomero kati golabire ddala akusindikayo ne bwonaagenda n'osobola talina gyagenda zijja endala. Kati engeri gye twagenda tukongokayo kati nze nasobola okuyambibwa nze ate nengenda nentwazaako akawero okusingako ku baganda bange bonna olw'ensonga nti nno nze Katonda yansambira nnyo ensiko nti maama ebituufu yali ankomeza otekinika eno gye yali ansindise okugira okusoma ebyobwamakanika nali nkomye eyo. Kati mu kukoma eyo gye nava nentandika okukola mu paaka. Omwo mu paaka ate mwe nava nenyingira mu drum beat nemmalamu omwaka nga mulamba nga ndi mu kuyiga bintu ebyo ebyebivuga by'ekinnansi. Ate aye ne bwata master party nanzaayo mu ssomero natandika okumpeerera. Kitegeeza nti nno kati awo okuba mu P7 nga kitekinika awo nenzanyirayo ate kitekinikenzanyirayo awo te nenvaayo nenzira mu paaka mpaka bwe nava mu drum beat mwe nenzirayo mu ssomero netugira mu senior 2 nenfula embaga awe natandikira okusoma ne bwe nava mu drum beat sakkiriza kulekerawo okusoma kubanga nayingira buyingizi kaliyoki awo bwentandika kaliyoki awo kaliyoki yampeerera okuva mu senior 3 mpaka senior 6 awo bonna bulamu bwange ngezezaako okuyisayisa mu bufunze nga ntambula ne mukadde wange mukyala Kayondo oyo. Akati ebyo byonna bibanyumiriza nga ngezaako okulaga nti nno natambulanga byonna tuli ne mukadde wange maama. Ebbanga lyonna linnamala nga nze neeweerera omutima gwange gwabeerangaawo nga gwekiranya nga gukkiriza nti maama yali mu kumpeerera.
kusomero mbagamba mbemba negayirira mbagamba maama tanafuna sente era ne speech debe zabangayo maama yagamba najja nabeerawo n'atuula najja n'anfuuwa betwazina obuzina ku ssomero obwo sekenze wonna betwabeeranga mu competition ez'enjawulo omanyi bwe byabeeranga ng'ogenda ku performinga nga mukadde wali mu audience tobijjukira nnyo abanga biyitirivu nnyo kati ng'ate ebiseera eyo mu secondary aye kati nze nali kafulu nnyo olw'ensonga nali ne iseeko mu drum beat okumala akabanga nga mbugumiziddwako mu bintu bya MDD ebyo kati nga ndi darling nnyo bye byampesa ne basale ku Stella Maris nebanga nsula makati ati nga nkwata ku Zakaliyetu wano nengattaawo ensoma ebityo akati nemmala senior 60 era ne mukadde wange kati okusinziira byonna byebitali nze nabeerangaawo nga ŋŋamba nti no byonna byendayo mukadde wange byayiseemu mukama kali kutaana nompa akasente mukadde wange alindaba ng'omwewerera wangi ng'omwewerera nemwewerera oli yagamba lwaki onnewerera lwaki onnewerera nemwewerera katonda mwate yakuzi nga bwe nkyagaliza akikolera buli muntu nanze nakinkolera azimpa yakirumamu kirumamu oluma kyaki nga yazikuwa kirumamu kituufu waziwa obutwa bwe yakikola byenakola byonna nkakasanga nakuzaako okudoboozi lya mukadde lumu awo n'olizannya namu wabbanga walizannya era ngenda kulibongera kati mukadde wange yatuuka okugendera ng'asobola okwogera ebigambo nga bwe wabiwulira ebyo yes kitegeeza nti nno ntambudde ne mukwano gwange nentambula ne mukwano wange ali wange omuntu atakusajja musango olw'okuva eri nga olaba ensi yonna egukusalidde n'oddukira ewuwe naye akusalire ogenda okulaba ng'ate yeewuwa ng'akuma 10 mu mbeera emu oba endala oyogera ne mukadde w'emboozi nze twagendangayo ffenna ewakana mu Kisebwato nga mulaba nyumya ne mukyala Kayondo nga nyumya ne muganda wange kituufu byonna byabeerangawo ebityo so mwebale nnyo ebbanga lyonna nebaza mukama emyaka 7 yasobola okumuwa ku nsi ne tubeera naye abadde mulungi nnyo n'abadde njogera nepengepenge ejjo naŋŋamba nti oyo omukyala abadde afuuse maama wa ggwanga kituufu n'agamba nti naye gyali e Sweden abantu banyolwa nnyo bannayuganda bonna baliyo enziira ku ngeri gye babadde balaba gye tutambulamu naye Kyala Kayondo abadde aweebwa ebintu nga bwolaba ebintu bye bawa maama w'abasudde maama ng'ali ebintu nga bamuwa ebintu bamuleetera ebintu abantu tebamuyitako neweziba drive za bidongo nga ziyitawawo nga bawogamu Kyala Kayondo nze njagala nkubuulya ebooda zibadde ziyita Kyala Kayondo awo gw'obadde oziraba nga bulungi emirundi nga egitagambika kitegeeza nti abadde alina ekiti kyatuuseemu ekitagambika okwagalwa okutali kwange kwokka bula n'okwabawagizi bange mukama omuze mukyala Kayondo emirembe mbeebaza mikwano gyange mwenna abasobola okujja ne mumperekerako n'abatasobola buli omu mu ngeri ye yonna maama wange teyalwala maabimanya yagwa bugwiwa atyo kigo kuyayaana obudde bwagenda okukyambwa ate afuuka ekyo si kyagaliza muntu yonna nakiwulire akifuneko ekifaanagana buli kityo anti n'omuntu gw'olwazizza n'abeera awo naye atuuka n'akusobera naye ate wakiri anti teri kintu kibi muntu kubanga agenze nga naye omutima gwe tegukkiriza kugamba naye ddala yagenze
naye nange omukadde yagenda sikikiriza kubanga talina sayini yonna yalaga yonna nti mulwadde liwadde n'akamu edda naye naye ku ssaawa 10 mpaka ssaawa 11 kuba nayogera naye nga nvuga nentuuka ku ssaawa 11 ku leediyo ne mugamba waije ebigome yange ngenze kukola nange akale ngenda okumuleta ssaawa 12 nga bankubira essombo maama waagudde awo saddamu tewali mawulire gaddamu kukyuka nga bwogamba nti kati atereddemu saddamu gawulira kikangabwa kyabwe ekitobe ebyo byonna byonna njagala okubalagako ku lugendo lwakwano gwange olugendo kize kitambulamu paka mukama we yamuyitira okyalina mukaddewo ng'okyalina akadde akasobola okumusanyusa kikole asobole wakiri mukama wa tomanya ddi oyinza okuddaawo n'ogamba mbu engeri gyendi nti nkyafuna siringi 10 buli lunaku mbuka nninde lwe ndifuna 50,000 okiwulira muganda wange kiwulira mbuka nninde lwe ndifuna 50,000 nsimbulira awo anandaba tandika naawe koolina yo omuzadde katonda yamutonda ng'asiima buli kamu koboze nako n'enzija gyonna gy'oboze ne bw'oba toyina naye n'otuukayo awo omukubakuba emboozi n'omubuulira embeera gy'olimu era ategeera olw'ensonga eyo twagale bakadde baffe tubagale mukama katonda atuwadde onna obusobozi mukama katonda bw'aba akuwadde butebuko otandikirako ako akatono kolinaako yamanya ne bw'oba toyina mukubire ku ssimu mukubire kuba olwali omulimbelimbe bwe bityo abazadde baffe batu bwe tukula tubaamu n'essuubi lingi buli gyoyongera gwe okula ng'oddaagulu mukadde wo ye ate aba akula dda wansi kintu kigezaako okutegeeza nti ye olwo aba afuuka mwana wo gwe olina omulabirira bw'okula oddaagulu mukadde wo ye agenda afuuka mwana wo kati keya yonna gy'abadde akuwa olwo obuvunaanyizibwa ali mu bukwasa gwate olwotandike naawe okumuddaabiriza byabadde akulimbalimba ng'okula kati ate gwobimulimbalimba ng'akaddiye ebintu nti bwe bityo n'olw'ensonga eyo ogezangako nga bakyaliwo webana tebaliiwo mukama abawuze emirembe naffe tetubayina kituufu ebyo kakati nange nsonga nebeera awo omwaka oguwedde gubadde mu challenges empitirivu nnyo omwazi babye mpitirivu nnyo waliwo byemumanya ebyemutamanya waliwo ebitutuukako challenges empitirivu nnyo ebitasobola nakunyumiza abawagizi baffe abo kituufu n'ogamba nti nedda kati kino kankireke kino saagala nabawagizi bange bakimanye nti kino ekizibu nkisanze n'okirwana masajja ng'omusajja tetulwanya ebizibu entale emabega eno byotayinza nakutegeera nze ndabyeko ku ntale ez'ekisajja kikulu n'okubira ku basajja abakulu n'obabuuza abange mu bino mwabirabako ne bagamba oba oyingira mu lubu lw'ababinywera bino byonna obiraba kyowange wali ogize eki nti naffe twabiraba bwe bityo bwe biba kale nno byebyo ensonga eyo mwaka oguwedde nali ngulojja nga ŋŋamba nti nno omuntu aguwonye kyokka ate 2025 neŋŋenda mutandikira ate mu kikanga bwe kitagambika ekizibu waliwo ekizibu kyogamba nti nno mukama katonda bwawe kino kyekizibu ekirisembayo mumanye nti kakati ebizibu byonna mbirabye ekizibu ky'okubibwako mukyala kalande kyekyali kisembayo olwange mubulamu kati kino kyo byonna byonna mbirabye n'olw'ensonga eyo kyanaazaawo kyaliidinga byonna byenzize entambuliramu awa okusika omuguwa okwereega ebikya sebwato ne bwe liba peesa nga lya ku ssaati ng'okimanyi nti liryo n'owulengera omuntu ng'ali mu kulikaayanira naye ng'okimanyi nti yo gwe walyetungirako
osobola okujjayo embazzi okikuba akayanira olaba luta lwa ttaka abantu bakayanira enkumbi y'olusalosalo kituufu nze nali muto gundi maama wange awo mu kimanya wetubeera awo n'afunako ne bagenda waliwo yali muliraano waffe yali atuliraanye najja ewaka ne chairman n'agamba mbu omukyala Kayondo yatemye enkumbi emu ng'oluta mbu ne luyingira mbu mu lusalosalo lw'oli mbu nga zeeno mbu kakati omukazi oyo nina ebintu bye namukoppako ne byesaamukoppako ekyoza kino kyo nagano kimukoppako ne mugamba ejja koppa buli kamu anti oli yajja ne chairman ne bajja n'olukoba ng'agamba nti mukyala nsona ateri enkumbi sibayo olukumbi olutalumu simanyo oluta okuyingira ewange biki mukyala Kayondo n'akwasa chairman enkumbi n'amugamba nti nno nze sigenda nakujjayo ti mugende muteme wonna wonna we muwulirira emirembe we muba mukoma mugende muteme ettaka nga mulize wamwe wonna we mutuuka omutima gwammwe ne mugamba nti wano we mpulirira emirembe wenkoma eyagenda nayo yasindikayo busindisi chairman n'abatema ne bagenda ne batema ettaka nga bazeewaabwe ne bakola olusalosalo teyagenda nayo naye olimbu ogamba nga ndaga nti ebintu by'ensi ye tebimwemazaamu yali agezaako okugyayo ekyokulabirako ekyo mu biro ebibadde bitawo ne mugamba luli lwali luta lwa ttaka sirika mukyala Kayondo teogera wano ng'akuleetera ekyokulabirako ekyo buno mwe batukkakanya yande mukyala Kayondo yaŋŋamba wano mukaagundi wano senya bajja wano yajja wano ne chairman nga mbijjukira naye nali simanyi nti zonna balaba nga baze ne chairman naye simanyi nti bakaanirage lusalosalo kati era nze olwagira nabo wankumbi nga bagamba mugende mutemewe muwulirire emirembe mubabukoma ne mugamba maama luli lwali ludda ssebo si bye bino ng'ate luli mu kimanya kitabaazi siggaluga enjogerako tebiri mu kimanya kiri Ntebe Road kinenemu kirale kino kiralamu bakutwala kakodyo ka mukyala Kayondo singa siri mu kujeera nange ekibuli kibi naye olabanga nga embeera eganye bakunyigiriza nnyo ku kisenge kabuka nze nina akabwa mukyala Kayondo yalunda ekirizi wakirunda n'agenda wakitunda buli mwana n'amuwaaka akasente ekyo ekirizi twakitunda sente zaali nyingi kubanga nze nafunako singi 1,500 zaali nyingi alabika akitunda nga mutwalo kibizi kyali kibizi kikwewakaawo kinenze ng'omugabo mba nafuna munene oba gwe yali asinga okulabirira n'abalala yabookya naye nze nzikira yampa 1,500 simanyi oba abalala yabawammeka ndibabuuza naye nze bwe twanga ekibizi yampa ati bwampa ssente zimbunya emiwabo emirembe ginzigwako ntyo wabula nali nti wakayagala kukola ki naye tebakayagala ku kiro kyange ejja kutereera nemukutambula kakati ntyo ngenda nze ngulako ngamba nti nayagala dde embwa nze nayagalanga nnyo okutambula ng'embwa engoberera amba nayagala dde embwa kangende ngula embwa
ngende omusajja yatundanga embwa bamuyita Muleera. Muleera ntuukayo nga ngamba mwana wange embwa weziri naye ngimbwa nkulu. Yali tamanyi bulungi Luganda Munnalwanda ngimbwa nkulu. Ne mugamba ezo emwe nkulu gye njagalira ddala. Kakati Muleera ng'agamba mwana wange embwa ejja gukomawo wano ejja gukutorogako nkulu. Ne mugamba nguze embwa nkulu nange ntosijaga. Muleera nga nguze embwa enkulu. Nkugirayo olugero lw'okunyigiriza omuntu bw'omunyigiriza ennyo asobola okutabuka. Ndeeta embwa ewaka olwagitusawo maama yaŋŋamba ekigambo mwana wange embwa ng'oleese enkulu n'agisobola. Embwa gye ngireseza baganda baayo bebadde majja okuzanya nabo ngireese mu bantu tebategeera. Abakyala. Maama ŋŋambe waalisose kuzimba kayumba mugambye nkazimba ngirabako wano. Gisire kaguwa akina na lujegere uyita mu kunyigirizibwa ensi ndaba. Embwa eyo nali netoloddemu nasanga ekutudde. Nenoonya embwa ku 2. Nemba nenkaaba ennaku 2 nga nnoonya embwa yange. Nentandiko ga ssente zange nga binnange biri mu kulya ice cream bya balaafu. Waguze embwa? Ssente zange ez'embizi naziguzeemu embwa. Kati neerumu mbeera nga ngamba ne lwaki siddayo gye nagigula n'endoopa. Omusajja ayinza okunkwatibwa ekisa nampaamu endala. Nagenda okutuuka ewa Muleera akabwana nakasanga mu olujja nga kali mu kuzannya nga kaddayo. Ate kati ntandike okuwoza nga ngirabye nfulutule. Galabagala nkasimba enkondo mu bulago nga nkateeka mu mugundi nga nkateeka mu kadeeya nga nkazaayo n'enju yali ewedde nga nkateeka mu luyumba. Erulyalga lwanyiiga. Kina kugambye embwa yasoloka bwe ngende wa Muleera ku kino. Ntyo Tereera mutuuse waawe watali network akasenyi. Gira nebulabula naye kati awo mpulira etereddemu. Ekiseera kyatuuka nga bwe ntuuka ewa Muleera tebakyabuuza nti oyagala ki. Ogoba bugobi mbwa? Baamanyanga nti azze goba mbwa. Akati olunaku lumu embwa nali ngigoba. Ngisomosezza gundi amasaza n'ebyalo. Embwa yali edduka neeyimirira. Nga tekikolangako kuyimirira bweti nga buli kyo ngikwasa kibuli. Embwa neeyimirira egamba ngigobye nnyo ekooye yeewaddeyo esazeewo yeeweeyo mu mikono gy'abaja. Kumbe embwa ginyigiriza nnyo kati etuuse ku kisenge. Yeekyaye akabwa kaakuba omulanga. Kawuuka omundi gumu ne kannuma entumbwe. Neŋŋamba era bwe kannuma entumbwe nenzirayo waka maama nantwala gye bajjanjabira embwa. Nenva ku kabwa neneesonyiwa akabwa saddira mbwa. N'okavaako. Maama yantwalanga gye bajjanjabirayo abantu embwa beerumye nga ŋŋamba ogenda kubogola ng'embwa kati naggamba dda. Naŋŋamba keekulumye ogenda kutandika okubogola nga yo. N'otya. Nembeerawo nga neeraliikiridde era olwava mu ddwaliro nga banzijanjabye embwa. Neŋŋamba kanneesonyiwa embwa naye ng'embwa singa teyakeera ku makya neekangula eddoboozi. Neyeekyawa.
ebintu byali bizibu kakati nange pakeera nkeera neŋŋanda kikyo ekimala olina engeri gye weekyawamu lwaki mpere mmemba n'omuyizi nga waliwo ticca n'obaka omusomesa ebipale n'omuyizi gye yabeeranga ng'awulira nti omusomesa wange bamukutte mu malaka annange embeera olwo nno negatibwako amaanyi g'abantu tulize kapande kaweero kamutumbalala unatera otuuka ku nte naye nga akyali wala naye nga tulabye akapande wewe akati ebyo byonna bibaawo nga embeera yonna nezeebaawo mugirabye ewaawo ebadde bwetyo mbeebaza mikwano gyange mwenna gano amaanyi gaali mukangula ddoboozi kwekyawa gaali mukangula ddoboozi teribakanguka kituufu ewaaliwo kayinza kutambula baana baakuba emmundu abaana baakuba emmundu mwami Ketti Kavuma ye muntu eyayimirira mu nsonga zino wakati nezigwa musajja w'amaanyi Ketti Kavuma oyo teyali mukwano gwange ng'oba ogamba nti mukwano gwo kituufu naye nga abeerayo eyo ng'afolowinga ebintu nga bwe bitambula angamba nti tuli mu mwezi gwa Ramanzaani saagala tuguveemu nga buli kimu tekiwedde kale nno bwe byali bityo ensonga ne ziggwa nze ensonga yange wewaawo yali ya kyapa era nga bwe byali sajja yambuuza ekibuuzo kimu naŋŋamba kiki kyoyagala ne mugamba nti nga bulijjo oluyimba lwange luliko ekigambo kimu ŋŋamba kimu nti nze ku kyapa neyagalako nzekka kubanga nze ettaka lyange nze neegulirawo bulungi buli kimu ekiriko nze nkyepambanidde bwomu ali alina buyinza okuteekako omuntu without my consent akati naŋŋamba nti kati olutalo lwe tugenda okulwana era endagenda njogerezeganya nego kikwatako ebe nga tubaako bwe tutuuka kale nno bwe bityo era buli kimu nekitambula nga bwe kyali nga siina bwe nnyigiriziddwamu wadde n'akamu nomwa budde bwange yes kubanga singa kati omulimu gwange gulina gye gwatuuka wala ne bafaani bange ebbanga lye bamaze ng'emitima gibeewanise kubanga bo bandabyeko nga ntoba kituufu bandaba mu mpewo gyensula gyembeera eyo enkola kino nakiri nabo bennyininyini baadde baatuuka okwekyawa kubanga nabo entuuyo zange zaabwe olugendo lwange lwabwe ddala obola bange buli kaseera mbeeramu bagamba nti nno nze abawagizi be baganda bange era nammwe mukimanye nti abo abali mutuwuliriza essaawa eno be banywanyi baffe baganda baffe era kyoba olaba ebbanga lyonna lyonna nze siryeyisaako nga sita eri mu maaso g'abaganda bange abo aka tewali abudde bonna tubeera ffenna nyimirira nabo ne tunyumya emboozi empanvu b'abooluganda era nakirabira mu kuziika eno abantu enzija gye bajjamu n'omukwano omungi amazima kyannyongera amaanyi ne ŋŋamba nti okweyisa obulungi kikulu abantu bandaga omukwano abantu banjagala natuuka nendaba ng'olumbe lufuuse nga pate ebyaddala kyo kyayitirira olaba amakwano bo olaba abayimbi olaba abakomediyani olaba
baana ba boda olaba bakwano bo abawuliriza abo bobeera nabo neŋŋuma nze naye simanyi ndisobola okukwata omuzira nenjogera nga mukyala Kalonda ali awo ebyaddala naye nabagamba kaate nti nambi ŋŋumye lwakuba mmwe abantu ne babeera bwewaka ne balemerawo bannange kyali kiyitirivu nnyo kakati ensonga zaffe zawedde nazo twebaza Mukama Katonda abantu abasinga credit bagiwadde omugenzi mukyala Kayondo nga bagamba mbu yakubye emmundu mbu mukyala Kayondo ali mu kuwandiisibwa mu lubu lw'abatuukirivu mbu asaana nategaana kusemeja omukyala Kayondo omutuukirivu tusabire oyagala namulamaga ku kigwa kyenzizi waliwo bigenda mutwalira ebizibu byabyo bigende bisabe mbwabye ŋŋange mbwayanguya bwe saala yeetuuka mangu ayogera mu mbeera eyo abantu abo okusaba kwabwe kwebasabye yonayonayona gye mbadde mpitira era ate bakiŋŋamba kakati tukoze tya tumanyi nti nno ebintu bingi ebigendeddemu mu kuwera emmemba twagala kugira kukubagiza mataba mwagala kunkubagiza ate nze njagala kusanyuka wamu nammwe kubanga nze mpulira nga wadde ebyange ebigendeddemu bibadde bingi naye era n'okusanyukako ne baganda abakulwaniriddeko ofune ekinene ate nakyo kibeera kikulu kyekisinga kyoba olaba nakulekedde omwaganya negamba nti nno baganda bange abo bambuulizaako nenkikola beetaaga ki baagala ki kiki kye baagala tukole tutya kubanga tugendera ku maanyi gaabwe bwe kiri akati ebigambo babikugambye babiŋŋambye benaddira okukola ku lw'omukaaga nja kuba nkobyewo nga mbabuulidde erinnya lye tusazeewo mbabuulidde ekifo kye tusazeewo nga mbabuulidde sawundi zenkonfaaminze nazo nga mbabuulidde sente bo basazeewo ze basazeewo olwaleero ze tujja okgenda nazo abasinga obungi tugenda n'abasinga obungi simanyi abasinga obungi badde bagamba batya bwobadde awo babadde mu kiwaya ate eziba nyingi kati abasinga nti ate waliwo n'ababadde bagamba ebiri mbwa nti kinyaanya bwengeri gyekiri kinyaanya tuwere eddala ebiri neŋŋamba kakati abalala abasinga obungi nga bagamba tusigale ku mutwalo nemubeeramu n'abalala abagamba nti zibeere 5 nitubeera ne figa 3 kati tukoze tutya okubanga tuvaawo n'ekigambo kimu awo kubanga kati awo tugenda mu kalulu nga embeera eno njagala ebeemu embeera y'okuba nga ffenna tusigala mbeera nti tukuŋŋaana kusanyuka ne bwe tuba tusonze nga tukasondera expense kubanga era n'okuba n'olunaku mbadde njagala tutondere eddala olunaku nga tuba twakava mu bino ebisiibo bino tugwire eddala mu pate nkambwe ebisiibo bino nga biba nga byakaggwawo biti tugende nga tugwa bugwi mugundi tugwa mu pate kubanga abantu abeeyama ebintu ebinene batandise dda ntyo wabadde okitegedde nti nno Infotrust yatuwadde ente namba netuwa n'embuzi n'embizi gibagambye nebagamba nti embizi tujja kubalaga akakka
Nanga amanyi weganzigereddemu wetwatuuza ku mbiri n'agamba nti nno ajja kufunayo ekifumbo ate ekyo nga kiri wabweru wajo gino nagamba lwakituba olwanga buli kaseera addi nange simanyi soba ab'embuzi n'ab'ente mbuno bagendako okugiriira munda naye lwaki ab'embizi balina we bagenda otulengeza kitu ekyo tugenda nakyo kuvayo ng'ababizi tukube emundu kati twategedde amaanyi wegali kituufu tugenda kuvayo nga tusabuki tukube emundu nga tulumba infotrust lwaki batukweka okudda okutuwa osanga eyo nene bagamba ab'embizi bajja bafunira akadaala waweeru olwaki tumanyirwa okweka naawe lwaki tegenda munda tugenda kuba emundu nga bagiyita embizi munda operation embizi munda tuve mu ttale akati munnange bwebityo webiri kati bwewabanga waliwo abantu abavuddeyo ebikonge ng'ebyo yes ne bivaayo omusajja omukulu jeje events n'agamba guno omukolo nze sinza gubulamu n'atuwa ne sponsorship kyokka ng'ate era agenda kubaawo kati owulabye ddala ng'abantu beeweredde omukolo guno okubeera nga munene nnyo ebyaddala n'olw'ensonga eyo okusinziira nga bwe basabye tulina meeting gye tugenda okuddamu okutuula nja kudda n'obubaka obusembayo ku lw'omukaaga kituufu tugende okuyita mu kisiibo kino kyonna nga buli omu amanyi bwe tugenda okwejaga olunaku lwaffe lwakwejaga okuba nti nno twakoze twanunudde kityo nga tebakugabidde kigabire bannange twagaana okusabiriza bwe kiri tuyingidde mbalala muyingidde tuyingidde mbala twagaana okusabiriza ne tugamba nti nno mubutuufu katugire katukole ate bw'obanga omaze okukola ate n'olabanga waliwo embeera olukujjukujja oluusi ekolaki ezanyira muntu yoso gyolaba eyagala okwekiika mu kkubo bannanga olwaniriranga obwenkanya bwo tojjangako kigere omusajja yagamba gundi Kyagulanyi nti bw'obanga omanyi nti n'olwanirira mazima lwana ne bw'osigala wekka sigala ng'olwana okitegeera muganda wange bekiri emundu ne bw'osigala wekka nze mwenna abankubiddeko emundu ne bwe mwandiguggweddemu amaanyi ne mugindekera obadde ogitokosa omu nandirwanye n'embazi yange bw'omu naye nga mbwebaza mwenna kubanga nange nali ntandise okuwulira nga nze towereddwa naye bwe mwayingirawo nange naye ndabanga buli kimu kitambulira ddala so kaakati tugenda kutuulamu mu meeting wiiki eno edde n'ekigambo ekisembayo ku lw'omukaaga kubanga pulogulamu y'ekikiri yetabamiruka ne pulogulamu y'ekikadde yes bwe kiri yetabamiruka mwe tutuuliza enkiiko zaffe netuteesa maaso nensi tugidigidako budikizi bwe kiri akaganya okawangako k'okusanyusa ku bulamu bwo n'ogolola ku magumba enkeera n'oddayo n'okola ate kakati twakizudde nti endongo y'ebinyaanya ekinyumidde nnyo nina akavidiyo ke nalaba kujja ku makutano ng'abantu babagobye oli abamagye bagamba naye bannange mugende ewammwe obudde tebukedde temubulaba sawanga ziri bbiri abanyiga nga bamugoba anakkirizanga abasirikale ne bava ku bantu babagoba basembera badda gy'oli nga bagoba basembera badda engeri abasirikale fe gye baali bantu ekitiibwa addange kyali kizibu nnyo so tutikidde nga ennaku enkulu zaakaggwamu awo kati kyonna ekisiibo tukimaleko nga twerangira show yaffe bibino bye tutagenda kukola tetugenda kuteeka bulango ku TV yonna kituufu tetugenda kutimba kipande kyonna deba wadde bino kati guno omukolo gwaffe fe tuli badimani babilona yuti bayuti
Babayuti mwana kachali akagira babayuti. Kali katoto. Kabike. Aha, so byaffe byabayuti ffe tetubeerako ebyo kwennyonnyola nnyo ekyaffe tukimanyi. So tugenda tujja kudda tukabuulira ekifo. Yes. Ne sawundi zetusobodde okufunawo twakafunako jjejje yokka. Tugenda kubanga tubategeezaako ze tugenda okwongerezaako ez'Emasaka ezinaabawo eziri kubanga ennaku ze tugenda okubaamu zigenda kuba nkulu ebiseera ebyo sawundi ziba zitambudde kati tugenda kugulabinga ngulabingi. Okitegeeza? Yes. Aha, okusobola okubeera ng'ogwo omukolo guba munyuvu nnyo ng'ate gusaasaana bulungi nga buli omu waali awulira. N'ebirala ebifaanaganako bwe bityo naye nga kyo bakimanye nti omukolo gwo gye guli kati kyengenda okwongera okusaka ngenda kwongera okusaka abatuwa ebyokulya kuba kati twafunyeyo ente n'embuzi n'embizi info trust yabikoze dde ebyo CEO kakati ngenda kwongera noonyeeyawo sponsor omulala awo naye atwongere. Yes. Entebe ziba bbiri tubutuka. Ate tubutuka? Tetulina kituba. Tulye tunywe. Ati awo ne ati nja kuba nkomawo nga bategeeza yenyongedde okusaka. Abeeyongeddeko abatukwatiddeko. Abeeyongeddeko tukwatirako kubanga abaasanyuse bangi. Kituufu. Kati abaasanyuse bonna ngenda bayitamu nga nze nsakira bakyali bange bajje twetale. Awo oba okoze bulungi nnyo. Odigida n'omusito. N'eccupa. Naye wakati mu bwegendereza nnyinza okuwagira aba infrastructure bano. Omuntu ayinza okukya mukoolu n'agenda abaka. Omusito gwatalina kubaka. N'akwatamu ogutali gugwe. Tulina we twali omuyayi n'agenda agala kunyumya mboozi naye yali entuse. Yakwatamu omuyayi yawaana akanyama obuwomi naye nga tamanyi nti awaana. Yaŋŋamba oyagala ki osirikira ekigambo kino mbwaggwe. Olime kukyogera paka Magombe. Ekyali ne bekyogera mpaka Magombe naye twalwanamu enwana bbiri mutwalira mu ddoomu mutulamu biiti nakimulangirira. N'okyogera mazima? Nakyogera nje tetwali bato akanyama nga takategedde awakawaana obuwoomi yali abutambuza n'agenda ajja n'agamba so kati tujja kugendako kyabakulu kye baasabye abo yojja kuba yanjawulo nnyo nga erina bweru wa gundi egamba ng'ogendayo ng'okimanyi nti eri ebweru ngenze kulya abasajja abazirwanako omusito gw'okutte gwerire katosaba neyimba ku yiyo omuyinza okuba nga mwayawudde choice nga yalidde embuzi gwe olidde ente omulala ng'alidde kabirinzi. Webale nnyo. Buli omu gy'okutte eriya tosaba munno. Yenkola egy'okutambulirawo so bwato webale nnyo webali eddala. Weewaawo. Webale omulimu okola gw'amaanyi nnyo era abantu bange benfisawo akadde mbabuulira nti omu ku basajja bange bennina abatanvuddeemu bentambudde nabo nga sejjusa lugendo lwange nabo. Amazima. Bwato Julius musajja wange nnyo mumulabiranga ddala kyoba olaba ne Nabweru bakulabira ddala. Munnange era 28 nti tuddayo. Abantu abo abakulabira ddala e Nabweru mulimu mikwano gyange bangi. Bayitirivu. Abajja olw'ensonga nti nno weefudde abantu tutambudde nabo ne beefuula abazibu. Ne wejjusa lwaki nasembeza omuntu ono ne wejjusa. Kituufu. Abantu bawangalira mu mbeera yakwejjusa naye ng'ate abantu ababaleetedde okwennyamira emitima nga beebo be baalyanga nabo ku sowaani emu. Bwe kiri. Kati ffe ebbanga lyetuwuliridde ku sowaani emu mpaka n'olwaleero. Tombeeredde musajja mubi era
mbasaba mikwano gyange Ssebwato bw'agenda nabweru nga 28 ogw'omukaaga 28 ogw'omukaaga muwagire Ssebwato ono ndi musajja munaku endo lwalutambuza bulungi ate musajja atambulira ku kituufu ate ku mulamwa ate mulekwa wangi ate era mulekwa oli mulekwa naye tonafuuka nga tende bwesuddiya nnyo okitegeera sinatuuka ku ddaala lyo ssebo tonakutuuka ku ddaala lyo sebo gyebaleko kaakati wano enje Entebbe agambye ali awo ne ttiimu nnene bonna bali awo ku lwa mukwano gwo batufunire wa boda atukulembera twalewo temubula mpitira wa boda wow kaakati Ssebwato omwana w'obuwala enje Entebbe akoze atya agambye bakuŋŋaanye boppate yaabwe bagitandiseeko dda era ngisubiddwa nnyo bali awo n'abaana ba ttiimu bodaboda Makindye bakuŋŋaanye abaana bavudde ebule n'ebweya bali wali wajjudde boppate bagitandise bambi era nange mbadde waawo gye nfubutuse naye nga bagambye nti bali wamu naawe mu mbeera yonna amiina basanyufu okukamala obukamazi ssebo beebale nnyo beebali eddala weewaawo kale kulawundi oddeboki kyakayi muganda wange mwebale eseo kale nno Ssebwato baabuwe kale nno kankusibule tuyingize embaala balimu tutwala ku kifo kale tubale okukyankalanya olubalama weebale nnyo ddala bandabire kale muganda wange abaana ab'embalala naye Ssebwato munkola bubi bulwe mba muganda embalala temuntwala totandika bigambo byo nze ndi mulekwa sirina maanyi oli nfuuza nti tokya munnange enfuuza ate bagibonyaabonye enfuuzi sirina maanyi kali amaggwa taliiwo ali amaggwa waali wano munnange ekiwago ekiwago yali atandise ebintu ebitali birungi ng'ali awo nga ye omuntu amunnyonnyola musitudde mu bbanga bw'ati onzikiriza tonzikiriza nkutoogo abaana abawala nga batya bambi amusitula mu bbanga bw'ati naga ngenda kutoogula nzikiriza oba oŋŋaana bambi omuwala agamba nti nno nkukkiriza ku lw'obulamu bwange bayi naye bannaye kali amaggwa byonna bikoze talina kyatasobola edaaki kale nno munnange byebyo naye nga tuyingidde embalala naye ekyokuba ntuli mbalala ssebo tugenze kuba ndongo tudde mukuba endongo mukomewo bwe mutyo jusiti ng'oli nfuuzi okomawo enfuuzi edda teyeewaliriza waliriza oba otandikiriza okwewaliriza ng'ojjukira omugenzi nnyoko nga komekereza kale tweyanza nnyo tweyanzege Suna Ben Suna Ben